nkwaniriza mu kitundu ekyokubiri ekyomunyo live nakati okyali mulabi mulungi twagala genda mu district ye Nakasongola eno ensonga ekwatagana n'okusaddaaka abaana yeeyongedde nnyo n'ekwata wansi ne waggulu ekiwaliriza abamu ku bakulembeze okusitukiramu babeeko kye bakola ku nsonga eno ate bwe bavaawo ensonga ekwatagana n'abaana ab'obuwala bangi okufuna embuto naddala abamu nga tebanneetuuka nakyo ne kyewanisa emitima katukuleetera ebisinga ku bino. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo e Nakasongola bavuddeyo ku kusaddaaka abaana okweyongedde mu kitundu kyabwe. Kuno kwegattiddwako eky'abawala abeeyongedde okufuna embuto mu disitulikiti nga Irene Sanyu akulira ensonga z'amaka bw'alambika. Abaana abafunye embuto mu Nakasongola bangi bakakati tusukka 1000 abaana eyo namba nnene nnyo bw'ogitunuulira ku baana e Nakasongola be tulina kuba Nakasongola si edisitulikiti gy'ogamba nti erimu abantu bangi nnyo naye w'ogamba abaana 1000 myezi gino okuva mwezi ogwokusatu paka mu mwezi ogwa Sebutemba cases zino okubanga ziweza 1000 zibeera cases nyingi nate sizezo zokka. Abakulembeze bano batongozza enkola ey'okulwanyisa abakabawaza abawala wamu n'okubasaddaaka. Sanyu agamba nti kivudde ku baana okusalawo okwenoonyeza ekyokulya olw'abazadde ababasuuliridde. Abaana bangi beenyigidde mu kukola emirimu egiyinza okuleeta kasente olw'obwavu obuli mu maka era ekyo kiba kityoboola eddembe ly'omwana ate era mu ngeri emu ekintu ekyo kijjako omwana eddembe ly'okuba nti nno atuukiriza ekyo kye yandibadde afuna ebujjeeyo mu maaso. Omubaka wa Nakasongola County mu Parliament Mutebi Noah Wanzala ategeezezza nti ng'abakulembeze batandise okwogera n'abazadde ku baana. Abamu batuusiddwako obuliisamaanyi, abamu batuusiddwako okutuntuzibwa, abamu batuusiddwako okubeera nga tebafunye eddembe lyabwe, abalala basaliddwako emitwe, kiyite child sacrifice. Ebyo byonna bibabaddeko. Naye ng'abakulembeze kye tugenda okukola ne kye tugenze tukola oboolyawo ti mu nkiiko ze tugezezzaako okukuba tugezezzaako okubuulira abantu kiki kye balina okukolera abaana baabwe era tujja kugenda mu maaso n'okufuna enjogerezaganya nnyingi nga tukozesa emitimbagano n'okukozesa radios okubeera nga tubuulira abantu abazadde especially biki bye balina okukola okulabika nga abaana bwe bakulira mu mbeera ennungi kubanga omwana ayina eddembe okubeera nga ayina obulamu. Omukwanaganya omukulu ow'abakulembeze ku nsonga eno Mayemba Paul agamba nti basitukiddemu olw'eddembe ly'abaana erityoboolwa. Abamu ku bazadde baliko amagezi ge bawadde bazadde bannaabwe okutereeza embeera. Mu kuyimusa omulanga omuzungu kye yaliise relaunch omulanga guno nga tukubiriza buli muntu yenna gy'ali abo bakwasa amateeka abo bakola era ababaga amateeka abo bakola emirimu abaana abazadde okulaba nti buli omu abaako kyakola okulaba nti tukendeeza oba tumalirawo ddala okutyobola kw'eddembe ly'abaana. Zadde omukyala kitukakatako nnyo okubanga obuulirira omwana oyo n'okumuyamba okumugayidinga engeri gy'alina okutambuzaamu embeera. Nkubiriza buli akwatibwako yenna okutandikira ku mwana omuzadde omukulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu masinzizo naffe aba gavumenti abalondebwa nti bwe tuteekesa obuvunaanyizibwa oba amateeka agatuusibwawo gavumenti ne tugatuukiriza then omwana ajja kufuna eddembe lye okusinga lwe tunawandiika amateeka ne tugawandiika tekirina kye kisobola kukola. Byakawoya Samuel, Salt TV, Omunyo.